Omwimbi Shiba Kalungi avuddeyo n'alaga face y'omwana we nga bwe yakula ate nga munnange Eddie Kenzo faani munnange mukaabidde wali ne yeekola katemba munnange wamusisinkanye omulundi ogusoose laba abaana batandise okukolamu ate wali challenges ate ku mukutu ogwa TikTok ate nga Lema Namakula munnange ate beeguddeko ne Winnie Nwagi bampita Geminati sinzira ku Geminati Yugi ngenda kubeera nga nkutandisa munnange ngenda kubeera nga nkutandisa ne Shiba Kalungi munnange Kyaddashi wono avuddeyo n'alaga munnange face y'omwana we nga bwe yakula yenna muganda wange gwe alaba Geminati Yugi era nga bolaba munnange ekifaananyi kino kitwedinze nnyo ate wali ku mukoto ogwa Instagram kw'ossa ate ne Facebook wali wonna era nga badde ayolokezaako ebigambo wali nti no Merry Christmas and Happy New Year muganda wange gwe alaba Geminati Yugi omanyi omwana ono yamukazaako ekya Little Bird wali wonna ate kibeera kitambulira ddala bulungi nnyo naye nga kyekyo munnange ate ekitambudde ku muyimbi Shiba Kalungi esayidi eyo kakati eyo nga nvuddeyo njagala tugende empola ngenda kukusaba munnange ate okuwatiriremuko katono nga bwe tugenda mu maaso okulaba ngenda kubeera nga nkulagako katambi ka Lema Namakula kw'ossa ate ne Winnie Nwagi era nga bolaba munnange awo babadde banyumidde Gomesi kanwagize mulina ayimba muyimba mumwagazaki wali wonna ate nga beeguddeko muganda wange ate wali okubeera nga bagenda okusanyusa ate bafaanizi baabwe muganda wange gwe alaba Geminati Yugi Lema Namakula ne makeup nga bamwekubye wali wonna ate gubadde muzigo mwerere muganda wange gwe alaba Geminati Yugi naye nga bwekityo munnange ate bwe kitambudde era nga katambyako katwedinze nnyo ate wali ku mukutu ogwa TikTok muganda wange kakati nkute TikTok nno ntandise wali ate omukulu omuyimbi Eddie Kenzo munnange jjukira nti no ate leero gabadde mazaalibwa ge muganda wange happy birthday to Eddie Kenzo muganda wange gwe alaba Geminati Yugi kakati ngenda kubeera nga munnange nga nkutegeezaako waliwo Eddie Kenzo munnange akatambi ke yataddeyo wali akatwedize ennyo Bless you. Merry Christmas. Era nga munnange faani oyo nga omulaba yeekoze katemba kasaya meetings ku Eddie Kenzo munnange omulundi ogwasoose byabadde bitya katemba yabadde wano obusolosolo bwabadde wano muganda wange alaba Geminati Yugi ate ng'esayidi eri abaana ne batandika okukolamu challenge kakati kansooke nkuweko ate challenge eno abaana gye babadde bakoze mu sawundi eno eya Eddie Kenzo kw'ossa ate ne faani ono ate ndyoke nkomewo naye lwaki mukola ebyo ebintu nammwe lwaki mukola ebyo ebintu guno mwaka nga muzibu naye nga bwekityo munnange ate bwe kitambudde era nga bolaba muganda wange gwe alaba Geminati Yugi ate noono gayi ayina engeri gye yakinkubiddemu oyo golaba oyo ate wali ate wamma n'ebinyuma okuzama ate wali wonna naye nga bwekityo munnange ate bwe kitambudde ku Eddie Kenzo esayidi eyo kw'ossa Shiba Kalungi Winnie Nwagi ate wali Lema Namakula ngenda kubeera nga nkomawo ate ne information endala mu maaso eyo bwekiti